Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe atambula naffe ate naba kubanga osubscribinga kikole tubeere ng'ate tutambula ffenna olunaku olwajjo Joel Ssenyonyi nga leader of opposition ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform nga kwasinziira n'akiikirira abantu bannakawa kakati we twogerera yabadde akyaziddwa ku mukuto gwa NTV nga wakayita ennaku ntono nnyo oba essaawa ntono nnyo nga ne mukama we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamala okukyazibwa ku mukuto gwa NBS mu programu eya barometer akaasa mmeeme kakati ne Joel Ssenyonyi ng'akyaziddwa omukulu oyo gw'olaba amanyiddwa nga Annual Katamba. Joel Ssenyonyi alina ebigambo bingi bye yayogedde era nga mu ebyo benjagala okubanga nkuwaako ebyo bye nasobodde okukusaliramu. Ssenyonyi yayambalidde era n'ayongera okulabisa omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Jjukira Ssenyonyi ye yaddira Mathias Mpuuga mu office ey'obwa leader of opposition. Mathias Mpuuga ye yasooka okusindikibwa mu kifo ekyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamulonda n'amufuula LOP oba leader of opposition mu parliament ye yamala emyaka 2 n'ekitundu. Kakati mweje emyaka 2 n'ekitundu Mpuuga yali yakatandika mu myezi egyasooka ne bamuwa oba ne batuula bonga parliament nga kuliko ye eyali leader of opposition ebiseera ebyo ba 4 backbenchers commissioners obajjukira Solomon Sirwanyi n'abalala mawulire ago twaga kuwa ne batuula wamu ne sipiika akubiriza parliament Nalongo Anita Amongo ne beegabira sente z'omwewu w'omusolo ezaawulira ddala akawumbi kalamba n'obukadde 700. Kakati awo wetwavudde ne tufuna ekibuuzo ekyabuuziddwa leader of opposition kati aliko era nga kigambibwa nti ye musajja yekka eyakakola ebyo leader of opposition omutuufu byalina okubeera ng'akola nti era okusinziira ku bamanyi eby'omunda era n'abazze balondola ensonga zino bazze bategeeza nti Joel Ssenyonyi byakoze mu kaseera kano akatono tebisobola oba omukulu Mathias Mpuuga bye yakola mu myaka 2 n'ekitundu tosobola na kubeera nga obyenkanyankanya oluvannyuma lw'okubeera nti Joel Ssenyonyi byakoze bisingira ddala mu myezi emitono ennyo byakoze bisingira ddala Mathias Mpuuga bye yakola mu myaka 2 n'ekitundu. Mu myezi egyasooka Mathias Mpuuga nga leader of opposition baasobola okutuula nga commission akakiiko akakulembera parliament ne beegabira ssente z'omwewu w'omusolo nga bwe nkugambye akawumbi kalamba n'obukadde 700. Kakati Ssenyonyi bamubuuzizza nti kakati naawe wakasavinga ebbanga ly'osavinze tebanna bakulowoozaako mu budget kukuteera. Jjukira abakulu bano baavaayo ne bategeeza nti ssente zino zaayisibwa mu budget era Ssenyonyi bwe bamubuuzizza nti gwe mu budget tebanna kuteeramu yadde akasiimo konna nga ke baateramu omukulu. Ssenyonyi bwe yagambye nga bw'ogenda okuwulira mu katambi yategeezezza seetaaga kasiimo konna oluvannyuma lw'okubeera nti nsasulwa omusaala kiba kitegeeza nti ndi facilitated okukola omulimu gwe ndi supposed okubeera nga nkola. Kati bwe mumpa oba bwe tutula ne twewa akasiimo ekituufu kiri nti ate mba yebanguzi era tekikkirizibwa. Era wano yaleese ebyokulabirako nga bwe njagala owulire mu katambi ke ngenda okuwa mukutu gwa Redzone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Gw'amaze okusubscribinga genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire waawe osinzira okubanga wootulabira n'ensonga zibeere nga zitambula. Maama Kevin nkutumiddeko nnyo webale kubanga obeerangako ogoberera ensonga ate tukusabira embeera yonna gy'oyitamu ey'obugonvugonvu ebeere ng'essuuka. Tuwuliziganye oluvannyuma lw'ebigambo bya Joel Ssenyonyi ku mukutu ogwa Redzone TV. Wulira ate tubeere nga tweyongerayo. Ndakulowoozaako mu mbeera yonna yakuteekeramu kantu mu budget yawo. Oyogera ku service awadi. Aniwa lwaki weetooloola ne weetooloola tuukira ddala ku point ekyo kyobu asinga nali wakugifuna nalibadde nagifunawo nga nakayingira mu office kuba ekyo kyaliwo ne luli. Wayingira mu biseera byakola budget? Ansa yango jiwulidde ezaali zifulumye zayitira mu budgeting process. Wayingira mu biseera byakola budget? Nayingira ddi kati ne budget ey'okubiri gye mbadde ng'omukulembeze. Soka ki kyotegeeza so singa nali wagifuna buli awo ya myezi mitonotono nga nakayingira office kati ngenda mu maze omwaka gumu kati n'emyezi egiiseewo service awards zibeera wali nga wakayingira ne bakwebazanga just wakayingira office naye proposal ne bwe yalize of course tekikkirizibwa ekyo kikyamu sagala kudda mu mboozi twavaamu edda naki naye kiba kikyamu ngamba nti kakati ffe katutule wano twesiime
okola ekintu bwe kino olowooza nti kituufu tutudde wano tutudde abantu bana tukanye kakati tugenda kwesiima muntu mulala ino boolyawo yalina okusiima ate n'ekirala oyogedde ku budget baateeka mu budget omanyi kitwabuuza bannaffe abo nga tugamba ensonga tuziteeseeko mu paalamenti era ne bigaana omuntu yenna kuba mubali bagamba nti omanyi kakati ebintu bino biyisibwa mu paalamenti muba muliwa temusoma ne ŋŋamba kale nyinza okuba kale waliwo ekyampitako mukindage waliwo kye baakanyuka ku social media ekyali kijingiriro oba mwakiraba nga n'ennamba tezigatta nga tezigatta figures ezo anti 40 million ezaali 400 zaabali kugamba bakijingirira speed kyobulula twabagamba nti kale waliwo kyetulabye ku social media oba kyekyo mu kituwe tulabe nti kitwayisa tewali yali akireese so anyway ekyamu kisigala kikyamu sagala kuddayo nnyo eyo ne tewali service award eyampeebwa tewali service award gye neetaaga kubanga mpeebwa omusaala ndi facilitator okukola emirimu gyange tebengamba nti ate mwongere mu nsiime actually sina bwe kityo neeyongere nensiime nze nganzi kiba kikyamu so mulimu abantu abo abamu era otera obbawulira kakati abo be bateesaako ebikyamu ate nga bw'obayita mu meeting bajje bo batuwa amagezi gaabwe ge balabanga agasukkulumye ennyo tebajja kano ogamba ono omuntu kikaaki bawulire bawulire ku radio kino kye bateesezaako kino kikyamu ebisenyi byagera tikisobola kukola naki naye nga wamuyise awo endowooza ze n'atajja so kati abantu we batyo nange babeerangawo tebalina kusala sipiidi waliwo abagamba tekijja kusoboka naki naye osigala okukola ekyo kyolaba nti kyekituufu ekyokukola so yes abo bajja kubeerawo it is okay fosi mujja kubeeramu abamu nga ne bwona okola otya ye olwokubanga alwanirira kusuula ne bwona oba mulungi otya gyali tajja kujja and that is okay so kati abamu balabaga tebazze it is okay kasita kati bano abamu abaali tebajja nabo bagamba oba oli awo kale kangende mpulirize ne bajja tubawe ebitiibwa byabwe ntubawuliriza naki z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp